gye bujja maaso ebintu by'okugenda ebweru okuba ekyeyo bigenda kulema abantu abamu nga gwe bw'oba toyina ssente ojja kuba tokyasobola kgenda Bulaaya kuba kyeyo nga toyina baluwa ekakasiza ddala kuva ku kyalo gy'ova okuva mu bakiyamaani ba LC1 mpaka ba LC5 ekakasa nti tozzangako ku musango gwonna bukyanga ozaalibwa mpaka awo wooli ojja kuba tokyasobola kulinnya Ennyonyi kugenda Bulaaya naddala mu kibuga ekya Dubai. Wano nno gavumenti ya Dubai egambye buli munnayuganda yenna nga taweza miliyoni 5 ku akawunti tatawaananga okulinnya Ennyonyi okugenda mu kibuga ekya Dubai. Ekyo munnange igwe ng'omunnayuganda okirowoozaako ki? Wa endowoozayo ku kigambo kino ekiyisiddwa okuva mu gavumenti ey'eggwanga oba ey'ensi etulinaanye okirowoozaako ki? Amannya yenze Shila Adita, eno ye YouTube channel yange. Ky'olina okukola ekigambo subscribe weekiri gwe kikonemu kona mu notification bell egenda kuyambako buli video gye tuteekayo ku channel eno egenda kubanga ekutuukako direct ate nga mu ddoboozi ekifaananyi kino ky'olaba ali mu kwogera yenze Shila Adita. Mwebale nnyo mwenna aba subscribing edda abanfollowinga ku platforms zange ez'enjawulo okuli TikTok okuli Facebook aba subscribinga kuno mbagala muli mutya eyo yonna gye musinzira okubanga mulaba obutambi bwange mwenna aba viewers bange aba viewinga obutambi buno nammwe imbagala nnyo imbagaliza kisinga. Kati nno ebintu by'okugenda e Bulaaya gye bujja tebigenda kubeera mu munaku yenna. Ebintu by'okugenda ebweru okuba ekyeyo tebigenda kubeera mu munaku yenna. Tebigenda kubeera mu bino saasoma, tebigenda kubeera mu bino seesobola kangende njiye nafuna ssente nga ntuuse e Bulaaya. Bigenda kudda ku mwana wa mugagga atayina ssente togenda kubanga olinnya Ennyonyi. Ne bw'onoobanga okozeseza kampuni nga yegenda okujja mu ggwanga Uganda ekutwale e Dubai, muganda wange oyina okusooka okubaako n'akasente ku akawunti. Tebagenda kubanga batwala bakireereesi, tebagenda kubanga batwala abantu abatayina mpapula, tebagenda kubanga batwala abantu abatayina birth certificates zaabwe eziri original, tebagenda kubanga batwala abantu abatayina baluwa ya LC oba eya chairman ekakasa oli citizen ku kyalo ekyo ekakasa tozzangako musango oba gye tuyita Interpol oba yeyo Interpol ne Interpol kubanga ndaba baluwa ekakasa nti toyini mumenyi w'amateeka wabula bano bakitaddemu munnange ebisukko baagala amabaluwa agasinga. Kino kiddiriza Dubai okuvayo nekakasa nti nno ffe Abannayuganda tuyitiridde okumenya amateeka, tuyitiridde okuba abatuju, tuyitiridde okuba ababbi, tuyitiridde okuba abafere. Baagala amabaluwa ago ate nga matuufu agakakasa nti tokolangako musango right away kuva ku kyalo gye bakuzaala paka ku kitebe kyo ekikulu ekikutwala ekya gavumenti ekikutwala okulaga nti nno tokolangako musango gwonna. Ebbaluwa eyo bagyagala. Wamula nze ekisinza okunennyamiza ze miliyoni at least 5 ezirina okubeera ku akawunti yo. That means nga tonakola ku process yonna ekuleeta kujja kukola Bulaaya oyina sooka kuloadingako ssente ku akawunti yo ze bagenda okukakasa nti ssente ezo oziyina obadde okola mu ggwanga Uganda. Bigenda kuzibuwala nnyo kubanga bigenda kubanga omuntu agenda mu Europe nti bw'ogenda okusaba visa ekutwala mu nsi yonna eri mu Europe oba America oba London oyina okusooka okuba ne ssente ku akawunti ate nga ziri proven ate nga zikakasibwa nti zezo simmenyiza amateeka. Oyina okubeerako ne ssente ezibakakasa nti nno gwe mu Uganda obadde toli idola. Oyina okubalaga ebyobugagga ebitono byobaddeko nabyo nti nina emmotoka, nina ennyumba nazimba, nina ne bizinesi. Ebyo nno bibakakase nti eri gy'olaga ogenda kuba capable okubanga weerabirira nti eyo gy'olaga togenda kugaanirayo olw'ensonga nti ewaka mu ggwanga lyo Uganda oyina ebintu by'olese. Kati nno kino mwababadde tebakimanyi kino ekintu Dubai kyegezaako kola kye bayita show money. Abantu abasinga ku mmwe temumanyi kigambo show money kye kitegeeza nti mu ggwanga eryaffe Uganda show money babadde nga bagisabira ku kisaawe ekintu ekimenya amateeka. Kankikuddiremu show money ebadde esabibwa ku kisaawe kyaffe ekye Uganda nga abantu abakola ku kisaawe nga batugamba show money nga bw'oba toyina show money nga ne woba oyina air ticket ne woba oyina passport yo ne woba oyina byonna ebikwatako nga tebakukkiriza kulinnya Ennyonyi. Ekyo nno kibadde ekintu kikyamu era nga kikolwa kya bukyamu ekyokusaba show money mu ggwanga ly'omuntu mwali. Bw'oba ng'oli muna Uganda show money takkakatako ng'okyali mu ggwanga Uganda wabula bw'oba ofuluma mu ggwanga Uganda
okugenda mu ggwanga eddala bw'otuuka ku airport yeeri ey'eggwanga gy'olaze be bakugamba show money etegeeza ki nga baagala kulaba igwe oyingidde ensi eno empya ogenda kubeerawo otya ogenda kwebeezaawo otya ogenda kubeera wa osobola okweriisa onoosobola okwesuza in means of transport onoosobola okwetambuza onoosobola okwejjanjabisanga olwadde eyo nno gye bayita show money ekakasa nti nno gwe weesobola nti omuntu akututte ne waba nga akuvuddemu oba nga akudduseeko oba nga akukanyuza ebweru osobola okwerabirira nti oba omuntu akututte ne wanaakeera ku makya n'akwekyangirako oba n'akutwala ku poliisi ng'olina sente ezisobola okweyimiriranga gwe omuntu nti omuntu akututte ne bwakeera ku makya nga takyasobola kuliisa oyina sente ezisobola okugula emmere ku bubo ey'okulya oyina sente ezisobola okwesasulira renti nti oyina sente ezisobola okwegulira engoye oyina sente ezisobola okutwala mu ddwaliro ng'olwadde yeeyo nno show money kaakati nno kino ekintu Dubai ekitaddewo nti omunnayuganda yenna ayagala okujja mu kibuga ekya Dubai okukolerayo oyina okuba n'ezo sente eyo nno yo show money ekakasa nti gwe oli capable okwerabirira oli capable okwejjanjabisa oli capable okwesuza oli capable okweriisa oli capable okwetambuza zezo nno sente ze baagala naye ate nga bagambye zigenda kubanga zitandikira at least ku miliyoni 5 nkakuddiramu zigenda kubanga at least zitandikira ku miliyoni 5 nti omunnayuganda yenna yagala okugenda e Dubai at least ku akaunti yo kubeereko miliyoni 5 nga sizeza air ticket nga sizeza bed space agenda kuba upkeep money zigenda kuba sente za upkeep nga zo ziri ku akaunti yo ezisobola okukuyamba in case ng'olina ekizibu ky'oguddemu in case nga weetaaga obuyambi in case nga oli mu emergency ng'osobola okukozesa ku ezo sente igwe awuliriza kana akatambi ofunyeemu ki oyizeemu ki komenti nga wansi mmanye endowooza yo akatambi kanene okalowoozaako kigwolowooza kirungi kyamakulu kigasa omuntu atandika obutandisi anoonya green pasture okubanga sente ezitandikibwako zirina kubeera miliyoni 5 okwambuka okubanga ziri ku akaunti ye gwolowooza nti Dubai bakoze ekintu kirungi okuyisa eryo etteeka yabaffe okivumirira oba gwe okisapootinga nze nga Shila Adita jandibadde nga sikisapootinga naye according ku biki ebigenda mu maaso mu kibuga ekya Dubai engeri Abafirika gye bamenyamu amateeka nze ngamba nti nno basooke bakiteekeo bakendeeze ku bumenyi bw'amateeka bakendeeze ku bantu abanoonyi b'obubudamu nti bw'oba toyina sente zigenda kugula mulimu Dubai sigalayo e Uganda bw'oba toyina sente zigenda kufunira bed space nga tosobola kugisasula tosobola kwejjanjabisa tosobola kweriisa tosobola kwetambuza muganda wange obeere ng'osigala ewaka kubanga abantu bw'oba nga tosobola kwerabirira tosobola kweriisa munnange ogenda fuuka muziziko ogenda kumenya abantu ogenda kufuuka omu ku bamasikini ogenda kubonaabona ne bw'obaamu n'obusente obubwo obusobola okuyambako n'ogula omulimu n'osasula n'ew'okusula obulamu ne butambula ezo sente n'osobola ozikola nga wozizzaako ku akawunti kati nno njagala mmanye endowooza yo gwe viewer wakana akatambi endowooza yo ng'ogiteeka mu comment section gwe commentinga awo wabula teweerabira kumbuulira gy'osinzidde ng'okomentinga gy'osinzidde okuba ng'ondabira commentinga ombuulire amannya go nago gateeka waawo let's be friends wabula ng'ate era nsembayo n'obagamba nti ekigambo subscribe weekiri notification bell weeri gikonemu buli video gye tunateeka kuno egenda kubanga ekutuukako ate nga mumanya yenze Shila Adita imbaagala nnyo peace